nze mbasaba tube mu ggwanga etto naye nga tulowooza ng'abakulu twewale n'okuyiga obuyisa bw'abo abafuzi abajjudde omulu tuteme n'empende ezikuza eggwanga epya lino erijjudde amabavu saba wejjukize mu mutima gwe Uganda ne Uganda gamba muno akuliranye nti ffe Uganda kiddemu kimugambe ffe Uganda kiddemu kimugambe ffe Uganda ne Uganda yeffe. We are the country, we are the future, we are the change we badly need. We are the youngest population in the world, we stand a chance. We are the leaders of the future and the future is today. Katibu banga webase lero sisimuka muligambe chatta Uganda mwakiraba nti kiki kye mwakola yali omuto luli abuse ng'emyaka giyize kati we muti omuto fuba olabe nga weejuna saba wenyigire mu bikolwa byolaba ebijuna ensi yo oleme kudda ku bbali kuloba ensi yo ng'ewaba ogiraba lema kuba walayise eddembe lyo terigulwa bunusu njagala okimanye mu mutima betutya yeffe be basingawo okutya Uganda Uganda webase bambi Thank you. God bless you. Yes, His Excellency the President of Uganda.